osobola okukikkiriza nti sister yabeera olubuto ne luweza emyezi 8 nga people around her tebakimanyi. Not just that, naafuna omusajja atali taata lubuto, naafuna omusajja omulala n'amuganza, ne bagenda bakuba ettendo overnight n'ekwajja ng'omuyaye takimanyi nti ono gwaliko ali lubuto oluyingidde emyezi 8. Zikusooka lwandibaddenga olugero, zikusooka ne zitakuva mabega. Olugero nga bw'olaba title ya story eno ennyonnyola ku bulamu omuntu bw'asooka okubeeramu nga bulungi ne bumala ne bukyuka. Kyebava bagamba nti zikusooka ennaku n'obonaabona later n'owunzikira mu bulamu obulungi than okutandika n'obulamu obulungi n'owunzikira mu bulamu obulala. Basweet, lwaki tokkiriza n'enkutwala mu story? Mba mu family ey'abaana abasatu and I'm the last born. Tuli bawala 2 n'omulenzi omu era ye mukulu waffe. Kaakati nezitasozemu nze ngenda okukulaakulaamu. Mami wange yafa nali nkyali muto kozi banyumiza ndooza I was like 4 years to 3 years bwentyo kuba siinayo yadde memory n'emu ya mama wange nti kino nti kirino sigirina naye ng'ate ne taata wange kuba banyumiza muti baali baayawukana then mama affe ye n'akomawo ewa maama we era eyo gye yafiira. Kaakati munnange nze ngenda okuba nga ategeera nga ndaba mbeera ne mami wange omu muganda wa mami wange kati nga tulina gye tubeera eyo. Mami wange yali amaze okusoma ng'alina omulimu gw'akola era omulimu ogwo nga gumuwa akasente. N'antwala n'enkula n'entandika okusoma era ebbanga eryo lyonna mbadde wuwe gye nabeeranga. Kati nali nziza okuwummula eno wa jjajja wange. Tuba tuli awo nga babika ku birango ku CBS, jjajja wange mutu wa CBS nga babika nti tata afudde jjajja affe n'akuba omulanga. Awo nali ntegeera naye era nali nkyali nali like 6 to 7 years awo bwewatyo. Nange nga jjajja affe ategeka nga batutwala nga tugenda naye nga tuziika tata affe nga tuvaayo. Era gwegwo omulundi gwe nali oba gwe gwali gusoose awo simanyi naye nga nze nga ntegeera gwe gwali gusoose okuba nti ngenzewa eyo ku kika ewaffe. Era gwe mulundi ndooza nagenda okuddayo nali mukazi mukulu we naddayo 215 okuva wali emabega wonna sijjukira oba gwali mwaka ki sinza kulima naye nga nagenda okuddayo 215 senga waffe yali afudde nga tugenze kuziika. Kati eyo bwe nvaayo nga tudde waka ne jjajja waffe nga tubeerawo ng'olumulala ogwako nga mami wange oyo akima nga tuddayo nga nsoma nga ntuuka mu P6 nooza nali ngimaze nga ngenze mu P7. Kati mami wange oyo ne bamukyusa mukozi wa gavumenti ne bamukyusa kati nga gye bamutadde mu kyalo nnyo nga tewali masomero mwenyinza kusomera. In fact nga mwayinza kunteeka koze essomero lye nalimu lyali ly'amaanyi era nebaza mami wange oyo. Kati nga tukyusa nga banteeka ewa jjajja wange
banteeka mu ssomero eddala ng'era banteeka mu kisulo nga mmaliriza P7 olwaggwa nga ngenda mu secondary nga ngisoma kati ntandika senior 1 naye awona primary nali nkyali ne senior 1 nali nkyali just lwakuba nali mulalu nali neddalu Mr. Sozi naye omuntu eyali nange yali mugumiikiriza omuntu anga takuzaala ku ddalu lye nali nnina nga si mugumiikiriza ate nga talina mutima gwa buzadde for sure tasobola kugumiikiriza ddalu lyange. Mr. Sozi nga nze muntu gwe batuma ku makya nenzira olweggulo naye nga mbaddewa mukwepena n'olyoka odda n'ayomba nakubamu awo kibooko omwana ng'era byabadde by'abaana ebibeera mukazi wattu n'abe ne tubeerawo kati nkuzaayo eno nkomyewo nga ngenze mu secondary ntuuka nali mu senior 1 nga nfunayo awo omulenzi ankwana olwo ntandika love life naye yali ekyali ya kito. Senior 1 omulenzi yankwana yali wa senior 4 nenze nali nkyali though yali abitegeera naye nze nali nkikozesa ddalu kuba sijjukirako nti twatulananga ne mugamba munange nkwagala nno sibijjukirako naye nga twabeerawo nga ngamba njagala bwe tutyo mu mbeera eyo. Omulenzi n'amala nibbo ne bamala senior 4 ne bagenda ffe ne tusigalayo ne bankyusa essomero awo ne tugenda kusomera eddala gye namalira secondary bwe njimala ne ndyoka ngenda nenkwata course naye yonna process awo ya secondary nafuna nga abalenzi abankwana naye nga I wasn't interested. Kati bwe ngenda ku course eyo nali second year waliwo omusajja gayo yajjanga ku ssomero nga alina emirimu gy'akolako yali nga tatusomesa nenga just alina mirimu gy'akolako ku ssomero. Kati munange gayo yo ng'ankwana yankwana from first year nembeerawo naye nga sikiriza kati awo tuba tugenda tunaatera okugenda mu second year munaye gayo nga mmala nzikiriza nga tusoma second year naye nga just twogera ku masimu nga sigenangako wuwe. Kati lwali lumu nga ngamba naye lwaki before era yakiŋŋambanga naye nemmala ne ŋŋamba kale kangendeyo naye nga ntya ekintu ekyokutundula vanira era nali sikikolangako naye kati okuzzaako kemabega nali mu vaka ya senior 4 nali nina gye nawummulira gye namalirako vaaka eyo era waliwo gayo yankwana naye bambi gayo oli yali muntu nga ngambe nti yali mwesigwa kozi nagendanga ewa gayi naye tetwatundulako okuvanira Mr. Sozi era nga gayo buli wageza kunkwatako ne mugamba no nze nkyali mwana muto ebyo bya vanira tugira tukola ki tubirindako nangamba it's okay naye nze just nkwagala twala tugende engeri omuvubuka yaleeta nnyo ebyokulyawo we nali mpumulidde nga tulya ne sister wange oyo era naye sister wange oyo kamuyite sister gye oyo nga tulya ebyokulya munange gayi ampadde kiri obulaba buleese naye nga mukama mulungi tetwagendako wa ku altari
nga baako eggwa nga nzira ewaffe. Munnange kati nkomawo eno ku koosi gye nnali. Oyo Guy wadde nga ngamba kangendeyo kewuwe nga ngenda nandagirira nentuuka naye nze I thank God saakolako ku mirimu gino egy'abawala gye bagenda eyo mu weekend marriage ne bayonja ba boyfriend baabwe ne bakola ki emirimu egitali gyabwe. Nze nagendanga ew'omulenzi oyo nga kyenkola kimu kutuula kulya kwebaka, kutuula kulya kwebaka, kulaba movies, that's all. Kati awo nga tetunatandika kutundula ku vanilla munnange nga mugamba ebisooka obireke. Gayi ng'awuliriza. Kati tuba tunaatera okumalako second year kose twagisomera 2.5 years. Munnange tuba tunaatera okumalirizaako second year. Gayi munenga tundula vanilla era yali first time yange nga tubeerawo. Kati Mr. Sozimo ndooza y'oyo omusajja though yandisappointinga naye ate ye muntu oba gwe nali njagadde ku mutima up to now, gwe muntu gwe ngamba nti gwe nali njagadde ku mutima naye ng'ate nazaala abaana naye abantu be nazaalamu sibalina ku mutima. Newakubadde n'oyo mwali namuzaalamu omwana. Munnange Mr. Sozi nga tubeerawo kati nga tumaliriza eno okusoma nga tugenda ku training nga tuge zino weekly days nga tubeerayo mu kusoma, then weekends tetwasomanga nga njirinya nga ngende w'olulenzi munaye nga tunyumirwa bulamu tutundula vanilla. Munnanga ate nze nfumba wa gwange gwakutuula nga baleeta mmere nga ng'era engoyi mukwano ndooza alaba nga siri wife material, ng'era engoye ze ne bumusanga ng'atudde wali akunya ngoye ze ng'era azooza n'azimalako nga nze simukunyirizaako yadde olugoye n'olumu. Kaakati ekintu ekyo we kyanzigira lwaki nakikolanga, twabeeranga ku ssomero k'abaana banyumya nze ngenda wa boyfriend wange nenkola bino nenkola biri, kati omu n'anyumya n'atugamba nze nagendanga ne mukola bino nekola biki, naye I was so disappointed we nasangayo omuwala omulala era okuva olwo saddamu kukola kintu kyonna. Ne ngamba kitegeeza nange bwe naagendayo ne mbikola era bwe nvaawo nga n'omulala ajja abikola. Ne ngamba no, sijja kukola ki, siribikola mpaka nga nfuuse omukyala era saabikolako. Naye nga nze Mr. Sozi nga nze muntu eyabeeranga ku ssomero ng'abawala banyumya naye nga nze okufitinga mu society nina okwefuula nti nange ndi part of bo buli kimu kye bakola. Nkira omuwala anyumya nze boyfriend wange ali bwati era tugenda tukola kino na kino, nange nenvayo ne bagamba abaana mmwe nze nabadde wa boyfriend wange twakoze kino na kino, naye nga nga vanilla wange akyali mutakwatibwangako. Naye just lwakuba nakikola nga nfitinge mu society, kati nga baana bonna ndaba abasinga benyumya nabo betukuba ekibuuzi abaana bagenda dda ku altaali. Ne ngamba nze anaaswala? Ne ngamba obutaswala nange nina okukola ki, okwefuula nga bo. Munnange era abaana abasinga nga nange bamanyi ndikola ki ninga bo, naye nga ndi ddofeeyi sigendanga ku altaali. Kati munnange kuzaayo ew'olulenzi nga tubeerawo kati tumaliriza training. Ebiseera ebyo
ndowooza we nafunira olubuto, si ndowooza wabula omulundi gwe nasemba okulaba omuntu Gayo oyo gwe mulundi gwe nafuna olubuto. Twali tumaze ne training, Mukama n'annyamba nefuna omulimu nenzija e Kampala. Bwe najja e Kampala kumbe nzize n'olubuto. Before saamanya naye ngenda okulaba kino na kino ne ngamba nga ngendako mu kalwaliro okuncekinga ngamba oli lubuto. Naye era nange nalaba nga piizi zange sikola ki, siziraba. Netandika okususpectinga ne ngamba I might be pregnant. Ate era nekituukirira. Munnange Sozimo nga nkubira omusajja oyo ngamba, you know what, I'm pregnant. Gaye yangamba it can't be nze sizaala what. My God, I felt like naye naguma nebaza Katonda, simanyi buvumu gye nabujja naye nga nali nkyali muto nga nekayumba nsula mu bwomu tewali akimbanyi. Nengamba kati nno, in fact ne bakwano bange abasinga tebakimanya nti ndi lubuto, tebakimanyirawo. Munnange nga mbeerawo nga nkola kalimu kange ako. Kati munnange ku kalima eyo gye nadda olwo ntandise okkula ebyekitundu bivuddemu. Newankubadde emyaka gyali gikyali, Mr. Sozimo nali lubuto like 5 months olubuto lwange lwali lutini nga tewali nasobola kugamba nti omuwala oyo ali lubuto, nga saayambalako ku bino bimaternity no, nga nyambala ngoye zange eza bulijjo. Mu myezi egyo 5 nafuna omusajja yankwana. Omusajja oyo bwankwana, Mr. Sozimo nze muntu abeera ku kitundu nemmalako emyaka, naye nga omuntu atazze kwogera nange simumanyi, nga ne bw'aba abeera opposite wendi mba simumanyi. Kati omusajja oyo yajja nankwana, teyanfeesinga ye nga ye, wabula walabika kwaliwo boda gwe nakozesanga nga gwentuma agenda wanungulire kino ebintu by'omu business, nga gwentuma nga bweba mukubira simu ne mugamba oli wanti ndi wano, bw'oba ojjangulira kino na kino sente ozisangewo. Kati Gayo yalaika yeyawaayo ennamba yange, mba ndi awo muntu nga nkubira. Bwankubira angamba nyaawo gyebale, konze kale naawe gyebale, tinze gundi. Erinnya yasooka n'alingamba naye saabitwalanga kikulu. Ne mubuuza obeera era ennamba yange wagigyewa, mbeera mu kifo bwe kiti. Bwangamba ekifo ne ngamba ekifo ekyo nkiwulira naye I've never been to that place. How comes omuntu ono amanyi nga mujjako waliwo gwe nali naye awo yali mukwano gwange. Nangamba naawe wakati abo bafere era nga tugamba gwe naawe oli mufere naye tukutegedde. Munange nga tumujjako. Gayi teyakoma ng'asigala nkubira. Kaakati lumu Gayi nga mmala mmutegeera. Gayi bwe namutegeera naye for sure nali simulabangako, okwogera amazima nali simulabangako ebbanga lye namala ku kitundu ekyo. Naye nga tekyewunyisa kwe yakoleranga nga n'ebintu ebimu mbu yajjanga n'abigula awo ewange.
naye nze nga sikola ki simumanyi. Mune Mr. Sozimunga atandika nga tunyumya n'omusajja tunyumya katuma wa bodo yo waleeta ebintu kakati nina sister wange oyo Sister J mu mboozi eno mwali nnyo. Sister J oyo Lumungajja eyo gye nnali nga ngamba twagala nno okgendako wa ku beach. Nga nenze nga sina ssente. Munange nga ngamba sha oyina omugagga. Right tukubira omugagga gayi yalinamu. Right tukubira omugagga n'atuwa ssente. Nga ngamba nze mpe essimu. Munange Sister J nga akubira musajja nga mugamba nange twagala genda ku out naye tulina ssente. Nga temulina ssente musange wano ne bwe wati nga tukkirirawo nga gaya atuwa ssente nga tugenda tusanyuka. Sister J oyo olw'okuba nti munnange ye yakulira mu kibuga nze yali mu kyalo. Ndowooza nali mu kyalo naye nga ye munnange yali yakulira mu kibuga. Kati munnange nga tutandikira awo tweyagala banga nga ligenda nga luto myezi 6 myezi 7 naye nga teri akimanyi teri asobola kulaba nti nina olubuto ate nga tewali kyendu sigamba nti nali ndusiba nti ki munnange nga gayi tugendako twatiranga ogenda out naye nga tetutundula vanilla naye one day nga tukola ki nga tugenda twagendanga mu bifo ebyebbeeyi munnange nga tutundula vanilla naye nga nze mmanyi ekyama kyange nti ndi lubuto munnange Sozimu. Kati amawulire gatandika okuntuukako nti omusajja oyo mufumbo mbutufu nga bannengeza n'ewakaawe nga kumpi nnyo n'abangamba naawe wennyini n'abaana be bennyini bajja nnyo wano okugulako ebintu. Olwo nno wa boda yampa amawulire ne mugamba eki abantu nga muli batemu nangamba ne mukyala we ajjawo wano mbutufu ngenda okurekolinga nga nzijukira omukyala oyo era lumu yangamba omukyala oyo lwalijja wano lwoliraba nzize ng'omanya nti omukyala oyo yazze era omukyala yali yakavaawo ng'avuze byakuze nangamba oyo nno ye mukyala w'omuntu oyo. Munnange ng'ebigawo bitandika okuyitiŋŋana ndowooza omukyala ng'abitegeera. Kati olubuto bwe lukula nga lukulira ddala nno myezi 8 naye nga tutundula vanilla naye ng'omusajja tasobola kundaba nti nnina olubuto lwagejjamukko kale naye ng'omusajja yali tasobola kiraba. Kati ndowooza lumu ebigambo nga ebiyitiŋŋana ate era amaaso agano agamu galaba nti omuwala oyo ali lubuto ng'amawulire gayitiŋŋana ndowooza mbu gatuuka ku mukyala we. Mukyala we mbu nga bayomba nnyo nga mugamba oyagala omuwala alina lubuto biki gaye nga nkubiranga nga omanyi njagala kusinkana gya tumiitinge konze ye tumiitinge nga tugenda nga mbooza tumaze n'okutundula vanilla nga mbooza oli lubuto konze ye nga mbuuza lulina emyezi mmeka konze lukulu lugenda myezi 8 ngamba what ne mugamba ye netubeerawo nali manyi gaye agenda kunkyawa for sure nali manyi agenda kunkyawa ng'era mmanyi ebyange bikomye
naye sigamba nti nayagala omusajja oyo nti nali mwagala ku mutima gwange. Abawuliza story eno njagala muwulirize, ate era njagala mujajinge, ate njagala mumpabule cause awasembayo eyo nina ekibuuzo kyange. Mr. Suzy nga bwe ŋŋambye saayagala musajja oyo nti nali mwagala ku mutima, but just because I was stranded, I was pregnant, nga sirina, sigamba nti sente ze nafunanga zaali ziri awo zeegasa, no. Kati ate gaayo ono nga nteeka mu ku sente, for sure yali ampa sente nga shoppinga, ngira buli wetuva wenva musinkana avaayo ashoppinzeyo kino na kino. Gayinga ngamba, you know what, ngenda kukojjawo wano. Ng'agenda mu kitundu ekirala ng'anoonya ennyumba, era alina emmotoka ennene, ng'anoonya ennyumba ng'agisasula ng'aguliramu buli kimu. Nze mu nnyumba mwe nali siina kitanda, era nga nnawo n'omufaliso gwange guno omutonotono. Munnange nga gayansengula ng'atwala mu kifo ekirala nga tubeera eyo. Wayita mmeka ng'omukyala abitegeera, yateekako nduza n'aba mulinnyo obugere bamanye wa wakola ki, wa we yantadde. Munnange Mr. Suzy Mo, one day musajja yajja, nejja kiro sawa zaali sanga musanvu. Munnange kumba omukazi azaamulinnyira kagere ng'ayingira. Tuba tukyatudde bwe tuti nga wabaawo akonkona, neŋŋamba ye singa abadde sisita gye nga yazze yali badde ankubira essimu. Siinaawo mikwano egyange gyali gibeera wala, ate nga gyonna bamala kuŋŋamba nti gy'oli tujja. Munnange omusajja abagulawo bw'akyoluggi, omukazi ng'amubaka. Bambi omukazi oyo yafaana okufa, may her soul rest in eternal peace. Munnange omukazi ng'amukwata amalaka nga beeriga. Nasika kajji kange nga nkaggala nga mbaleka beeriga. Munnange ng'omusajja bamala bagenda ne mukazi we nga nze nsigalawo. Kaakati enkeera omukazi yalukeeza nkokola ng'ajja ng'atuula awo ku lubalaza, ngenda okuggulawo oluggi ng'omukazi atudde ku lubalaza. My God, mutima gwanko. Ne ŋŋamba by then nali nkyali katini, saali katini nnyo as such, naye nali mutini. Ng'ate oli omukyala yali munene nga wakiwago. Ne ŋŋamba kaakati ono wankwatirako agenda kunzita bussi. Naye nsabira yaawe essaala, kitaffe ali mukulu mirembe Maaliya. Munnange Suzy Mo, ng'omukazi atuula ng'ankubira musajja nga mugamba nno mukazi waali wano, nga mbeerawo nga nze nga neggalira ng'asigala ebweru. Kati nga asindika mukwano gw'omukyala, naye yali mukyala ng'ajja nga mga amagundi tugende waka biki siva wano okujjako omusajja oyo nga nze ambuulire twala tugende. Eŋŋamba nnono kalabaayi, jjukira olubuto lukulu. Olubuto lwe lwatandika kunnumirawo
munnange naye nali na sisita wange yali abeera okumpimpi awo, si kumpi nnyo naye nga teyali wala nnyo, koze mabegako naye nali nagendayo kewe ne mugamba ndi lubuto naye era naatera okuzaala. Nagamba what? Olubuto luli walungamba era lunaatera okuzaala? Ne mugamba ndi lubuto. Okunkwatako nga luwulira lubuto. Ne mugamba sawa naawe kubirira. Just ntuuse. Kati munnange before nali na shopping adde ebintu bya musajja yali yampa ssente. Na shopping adde ebintu byange. Olubuto nkalunnume kwolwo. Ntandika okuwulira obuntuntu obunsala nenga kirabika kya bulijjo. Munnange sozimu. Omukyala kaatuule luvannyuma nnyo nga munna amwegayiridde n'abalala bazze bamwegayiridde bakwano bwa musajja. Mukazi finally ng'agenda. Mukazi bw'agenda akubira sisita ng'oyo. Amugamba munnaye mpulira ekintu bwe kiti ne bwe kiti nga asooka ogendeko ku ddwaliro olabe. Ne sitasuzimu nga ngenda ku ddwaliro. Osawo nga bangamba okoze eki? Otuuse okuzaala naye ogira oddakeeka. Ojja kudda mu ssaawa bweziti oba toli weewala genda otegeka ebintu byo ojje. Nga nkubira sisita nga muganda bangambye olubuto lutuuse. Naye nga nze munnoowo n'ebyeddagala ebyo bakyala nti kunywa ddagala biki nali sibimanyi, naye Mukama nga bw'ayagala abantu be. Mukama yekka ye yampisaawo. Nze nagendako ku ddwaliro omulundi gwali gumu. Ndowooza nagenda olubuto luli 8.5 months. Nga gigenda kuwera myezi 9 ko nze nazaalira ku myezi 9. Ne wiiki ndowooza yayitamu. Munnange gwe mulundi gwe nasooka okugenda mu ddwaliro ne bampa eddagala lye eyo fansida n'oba obuke bw'omusaayi ne bankuba n'akayiso gwe gwakoma. Era akatabo kange kaali kakyali kapi. Nga ntuuka mu ddwaliro eryo eddala eryandi okumpi gye nagenda luli si gye nazaalira. Munnange nga nkola ki? Nga banzira waka mpakinga already ensawo yali mpakinge nga nkwata nsawo yange sisita yange nga tugenda. Nga nkubira musajja nga muganda olubuto lunnuma. Ngenze mu ddwaliro bweki ne bweki. Nga okay nja kuyitirayo edda. Munnange Mr. Sozumo nga mbeera mu ddwaliro olubuto nga lunnuma. Twagendayo kiro ssaawa nga 5 nga mbeerawo nga nkeesa nga nsiibawo olubuto nga sinnazaala. Kati ekiro ssaawa ndowooza zaali nga 5 zigenda 6 nenzaala. Naye ng'omusajja yajjanga nanceekingako bambi n'abuuza biki bye mwetaaga biki nashoppinga awo ebintu bambi. Munnange nazaala omwana wange oyo era obudde bwali kuba engeri gye namuzaala ekiro ne baatusiibulayo kawungeezi nga 12 nga mugamba ne bagenda tusiibula gayinga jaakiri yalinga bbiiru nga tuteeka mu motoka nga tuddaka nga tuyimirirako mu sente awo nga shoppinga bintu bya nakawere, emmere, byenda biki wamma nga tuddeeka era nga caring dad wabeera though omwana teyali wuwe. Mr. Sozi nga nzirayo mu kazigo kange sisita nga yabeerawo ndoza for 2 weeks. Bwamala ng'agenda nga mbeerawo ne kawala kange kozi nali nteredde naye ng'era ajja nanceekingako nanga oli otya biki ng'ajja nanceekingako for once in a while. Nankolerako awo n'amala n'agenda. Mr. Sozimu nga mbeerawo n'omwana wange
mwana ng'akula ng'abeerawo tuba tuweza. Omwana oyo yali wa myezi, yali akyali wa myezi nga 6 ng'omusajja oyo ndi naye. Lumu omusajja oyo nga ŋŋamba nze namugamba gyagenda kuwaka kuba nagendanga nenzira nembeerawo, naye ku olwo namugamba njakola ki kugenda kuwaka. Gayi ngampa ssente nga ngenda mu saaluuni nkola kaviiri ngenda waka. Naye omusajja oli sitaani alina ettima era ebintu biri erudda byalimu ne sitaani, twala tugende. Mr. Suzy omusajja nga ngamba bulungi genda, naye nange mpulira nnina ekinnumiriza ku mutima, neetaaga okujja okulaba ani bakadde bo. Munnange nga ngenda waka, naye mba ndi mu takisi ngenda. Omukyala nasimbulawo kiro, mba ndi mu takisi ngenda. Omukyala nga nkubira kwe twabeeranga ku mizigo nga ngamba ye maama gundi. Ate nga ndaba bbaawe azze n'atikka ebintu kunze wadde nga tannambuulirako. Ko yeye azze n'atikka ebintu n'abitwala, naye mu nnyumba aleseemu obuntu butono. Nga nkubira omusajja nga ngamba ebyo bibagambye balimba biki nze sinaana kujja waka. Munnange eyali agenza okukyala okumalayo ennaku nabalabako leero enkeera nga nenya nga nkomawo. Ngenda okutuuka mu nju nga ddala kituufu ebintu byonna bye yagula nga yali abitudde, byonna bye yagula yali abitudde. Sozimo nga mbeera mu nnyumba, kirungi yali ekyaliko nga landiroodi banga terinaggwayo. Munnange nga mbeera mu nju, jjukira sikola, mbadde nninda z'akameeza, naye yampanga ez'akameeza era buli lunaku yampanga omutwalo ate nga si kati nga gye nakuwa emitwalo 5 kati nyinza obutakuweereza bbanga bwe riti kati oba zino, naye ng'ayinza okuwa emitwalo nga 5 newayitawo ennaku 3 najja nakwongera 5 bw'atyo. Neŋŋamba naye kaakati nze atakola ngenda kubeerawo ntya. Nga mbibuuliramu sisita wange, sisita wange nga ennyumba wali badde ovaayo n'okola ki n'ojja ne tubeera wano. Sisita wange oyo baali baakazimba ennyumba 2 rooms. Munnange nga bansengula ate nga nina biki ebingi yabitudde. Nga nzira wa sisita wange ne muwala wange, naye we nazaala taata w'omwana namukubira ne mugamba munnange nazadde nanga kuliko omwana konze kaale. Emboozi ng'ekoma munnaye Mr. Suzy nga nzire wa sisita wange nga mbeerawo mwana wange ng'akula kaakati gayono ng'atandika okudda mpola era nga tugenda tumiitinga omwana wange nga nkola ki nga mulekawo wa sisita wange ne mugaa akangende ndaba ono omuntu munnange ate lwalwa nga sifuna lubuto nabagaye buli awuliriza jajinga naye kino kyakuyiga. Story yange ngireese abawala bayigireko, ensobi ze nagwamu balemezegwamu.
Mr. Suzi ng'afuna olubuto olulala. Musajja nga mugamba ng'afuna nnyumba mu kifo ekirala nga mbeeramu mu nnyumba eyo. Kati kano kawala kange nali kati nga nakaleke eno wa sisita wange. Kwaya nga kana kandekere nga akaagala nnyo bambi kandekere nga mulekera kaana nga ngenda mbeera bw'omu n'olubuto lwange. Mr. Suzi omusajja oyo ku kyalo eno baali baavaayo nga badda walala naye nga walako. Kati ono omusajja nga ajja eno lumu na lumu. Mr. Suzi nali naatera okuweza omusajja emyezi gyalinga 7 olubuto ng'omusajja ntandika omukubira amasimu nga takyakwata masimu gange, nkuba amasimu takyakwata masimu gange. Ndi lubuto lukulu mu nnyumba nga mbeera mu nnyumba omwo for 2 months, not even 2 months gyokka, kozi natuuka kuzaala nga omusajja siddangamu mulaba. Naye yamperezangayo ku buyambi once in a while, yamperezangayo ku buyambi. Bwe nazaala omwana oyo era olubuto bwe lwannuma nakubira sisita wange nno nemugaa nno mpuli olubuto ng'olunnuma nange ali nnyojje nenenya nengenda ewuwe era we twava netugenda mu ddwaliro gye nazaalira. Ate oyo mwana namuzaala mangu ye teyandwisa kuba twagenda ku makya ssanga 2 bayisa 3 nali mmaze okumuzaala. Ate ng'ejje lwali olw'Essande ddwaliro yali ya gavumenti ng'abasawo batugamba musawo omu yekka gwe twasangawo nga nze nno ŋŋenda nemugaa osooka okunsibula kozi mpuli yandyoke nga nziraka nga nzaala nga mmaze okuzaala nagenda direct wa sisita wange. So zimmo nga mbeera ewa sisita wange ng'oyo musajja nkuyite kwali kwawukana nkiyite ki I don't know. Naye nga omusajja osomukubira namukubira. Can you imagine omuntu n'atuuma omwana erinnya via simu nakugamba mutuume erinnya bwe riti. Oh my goodness, girl child. Tuwonye ne batabani ba Falaawo nakugamba mutuume erinnya bwe riti. Saakayana atuuma mwana linnya nga mpeerawo. Mwana aba aweza emyezi nga3 nga mulekera sisita wange nga mugaa omanyi kati ngenda kuyiriba. Naye nga nkola mu ttawuni nga nva wa sisita wange awo paka bwe nafunamu akasente nenga muntu ono mutuuliridde nnyo nina okwetongola nga neekuŋŋaanya nga nfunayo awo akayumba naye nga twali kumpimpi naye nga nfunayo awo akayumba nga nsasula myezi gyange 3 nga ntandika kubeeramu n'abaana bange nga ku makya abaana nkeera ne mbatwala ewa sisita wange then nze nengenda ku mulimu kati nenkomawo ntuuse ewaka ndooza ssaawa nga 3 ne mbapiikinga bambi nga beebase naye nga ku myaka gyange emito kuba nze nazaala abaana bange Mr. Suzi tekuliiko asinga munne emyaka 2 taliiyo. Ekinene ennyo asinga munne amusinga omwaka gumu n'emyezi 7 asembayo nabazaalira ku bonna ku mpimpi azimusaayisawo bbanga kuba nze
nali simanyi bintu bya family for sure. Naye singa namanya nti though had I known is for fools, naye singa namanya family, singa up now nina omwana omu oyo asooka okusinziira disappointments ze nafuna mu musajja oyo gwe nazaalamu abaana bange ababiri. My God, mpuliranga n'ebimu mbijjukira, mpuliranga omutima gwagala kwabika, naye I have nothing to do, that's life. Mr. Sozi nga ntandika kuyiriba mu kibuga, komawo leeti, nina okugenda okupikinga abaana. Ate sister yange nga naye abaana lwaki tubaleka ne basula, at least twala ono omuntu nga abaana bange njagala mbeere nabo wali, era nga obudde buziba n'ogenda. Kati kano kaali kakyalinga ka mwaka kakazi katu nga nkajjayo na kino ekito nga mpeeko ono omulala nga musitula nga ntwala abaana nga twebaka ku makya. Mulimu na reportinga nga sawa 3 olwo nokeera n'obafumbira ku kyayawo nawe n'onywawo n'engoye ez'okwoza biki naye nga mbeerawo. Mr. Sozi wayita omwaka gwawera mba ndi awo. Before yateranga nankubira ku simu olwomu nakuweerezaayo kasente biki. Kati omwaka gwali guweze nangamba njagala kukola ki, njagala kujja kulaba mwana kunze. Gwali tegunnawera bulungi naye nga gunaatera. Nangamba njagala kujja kulaba mwana kunze. Munnange sikulwise omusajja ajja, naye omwana yali awezezza omwaka. Mr. Sozi omusajja ng'ajja, musajja bw'ajja nga tubeerawo ate munnaye nga bw'omanyi. Kati nze annyumiza luvannyuma tuba tuli awo tunyumya, ngamba munnange maama gundi yafa. Nemugamba what? Omukyalo oyo nali mumanyi. Kati okubaza kemabega nti omukyalo oyo yatuuka oba nammanya n'alaba nga siina kyensobola mukola, n'agamba kakabeerewo, ndooza yansaasira busaasizi kankitwale bwentyo. Kati era omukyalo oyo ng'oba oli awo nga kkubira essimu ng'agamba mpadde taata gundi emmere yo agireese, bayinawo akasuku k'amatooke nga kassa bulungi nga kayina ematooka manene, nga kati ng'akusalya ebiwagu nga binene naye nga byakula. Agamba mpadde taata gundi emmere naye agireese konzeye. Naye nga tubeerawo bwe tutyo, naye nga nze omutima gwange neekengera ntya ne ŋŋamba nze engeri gye mpuliramu abakazi bajja we babeera, ate omuntu ono naye nga bwenkinyumizaako kuba ku sisita wange ŋŋamba naye munnange you have to be careful. Abantu abo bapretendinga naye nga ku mutima alina kintu kirala. Kati nga n'olumu yali agenda mu ddwaliro eyo n'aleeta omwana we nagamba mbadde njagala osigalize ku mwana wange, twagala kugenda bwe tuti bwe biti, nze nga nsigaza mwana we ng'ate nze nkirinamu obuzibu, aliseewo omwana we ate omwana we nina kye ngenda omukola. Munnange Mr. Sozi sajja nga dda nga nnyumiza mukyala we nga bwe yafa, nga mukwatirwako ennaku ne mugamba ati kati abaana, n'angamba nno kyali bwekyo. Yafa n'aleka n'omwana owa wiiki emu, ne mugamba nkwata nanga naye waliwo omukyalo oyo amulina bwe twamuwa biki. Munnange waayita mmeka
nga terudda mu kutondula vanira na musajja. Ate waayita mmeka fe abalina nabaana ez'ebisa nabaana eyange ey'ekisa nga sifuna lubuto oyo mwana wa kusatu. Mr. Sozi bwe nfuna olubuto omusajja oyo nga ngamba naye ondisiza sijja kusobola kubeerawo eno ennyumba yo ate n'eri ewange tojja kubeerayo naye mbadde njagala tulina gye tugenda okubeera kunza munnaye omusajja ng'aleeta mmotoka nga tutikka bino ebintu ebyali mu nju eyange olwedde eby'omuye yali yabitwalayo dda saamanya kyafa ku nnyumba ye eyeeri saayagala kumanya. Mr. Sozi nga tugenda tubeera gye tubeera eyo mukyala eyo olwo ntandise okusetolinga n'omusajja oyo nga nze mukyala gwalina. Ntandika okulaba true colours z'omusajja gwe nali byatandaga bye saamanya. Omanyi abakyala bano abookubiri tebamanya nnyo true colours z'abasajja baabwe naye omukyala ow'emmaka yamanya omusajja oyo. So naye before omukyala oli yambuulirangako nanga omusajja oyo ali bwati bwakola kino na kino na kino nemugamba naye nga bw'ajja ewange the guy pretends to be good ng'era ndabira ddala the guy is cool nga yenna ali calm yali musajja wa bigambo bitono. Munnange nga tutandika okubeera eyo nina olubuto nina bano abaana babiri oli yakaweza omwaka kano nako kakazi kattu kali myaka 2 awo bonna tekuliika yeetegeerera naye nange ndi muzito. Mr. Sozi ntandika okumanya true colours z'omusajja. By the way, byonna nga tubikola njagala kutegeeza ku ngato zino these reflexology sandals Chala Sozi zatunda. It's one of the products zensinga okwagala mu bintu byalina wala okuba nzikozesa ate endala products zikozesa kiri awo. So this, I think this is good. Omuntu nga wokolera osobola okuba nga obeera mu sandals muli mu saloon oli mu kiduuka awantu wokolera mu kizimbe ng'osobola okutambula ne sandals zino freely. I strongly believe these are good sandals for your health. Zina buno obugundi obanga ite mapesa kati njogera at a layman's explanation nganze wano sagala kwogeranga nanyini product nenjala okwogeranga akozeseza ku product eno. So bwoba ojambadde akabanga olina engeri olabanga eringa etambula ekkuuta ebigere nga eringa epiiringa olususu olusooka wansi mu ntobo y'ebigere. Ekyo kyokka it's my experience, meaning nti already eba eina effect, that good effect gyekola ku bigere ebyo. I like it. Bw'ojambala obeera ng'omuntu bw'oba ojjukira bwe twabeeranga mu byalo n'otambuza ebigere ojjoddemu ogezeeko kikola otambulye ku buyinja olabe. I challenged myself nga sobola kutambula yadde mita 10 nga mpulira nfa bufi. So I recommend these shoes. Nsaba ku screen olaba enamba ya Chala Sozi ajja kubanga akubulira engeri gyezikutuukako oba oli Uganda oba oli bweru wa Uganda. Bweyagala ozigulira omukaddewo nzigulire muzeeyiwo mwana ne bw'omala ozambala olina engeri gy'owuliramu. Take a challenge, genda ku Google soma ku reflexology sandals, read about them. Tuli mu nsi ey'okumanya ng'osobola okuaccessinga information ng'eno. Take a challenge, read about them. They are good shoes kubanga zikukola back pain banange. Take a challenge and read about them. So kanzizeyo ezange zambale.
tubadde mu story tuyiseeko Ken wa Mukyala Sozi. Muwagire kiswiti kyange bannange. Okay. Mukiwagire kibaby. Njagala okureservinga comments zange tumaleko ekitundu ekyokubiri. Story negenda kubeera n'ebitundu bisatu. Njagala nkole comments zosobola okutegeera obulungi mu kitundu ekyokubiri. Okubeera n'omusajja nga musisinkana once in a while ayawukana n'omusajja gw'olabye ku ngeregeze, gw'owuliddeko bw'afuluuta, bw'olabyeko bwe yebaka mu buliri, okugulu okumu n'akukasuka eri, kulala n'akukasuka eno, n'omanyi omusajja bw'abeera ng'alina ssente, n'omanyi omusajja bw'abeera ng'anyiize, bw'aba ng'afiiriddwa, business bw'ajja nga sales ekibalo tekitambudde nga bwe yakisuubira, bw'aba ng'alwadde, enjala bw'eba ng'emuluma, bw'aba ng'asanyuse, n'omanya bw'abeera. Comment eyo nja gikola mu bujjuvu ku kitundu ekyokubiri. Abaana ab'obuwala, abaana ab'obulenzi abalowooza nti obulamu bugenda kubeera bulungi all the time ng'osinziira ku ssente z'ofuna kati mu kitongole gye bakusasula $5,000,000. Abaana ab'obuwala ab'obulenzi abali ku kyeyo ng'okyasobola okuyingiza obukadde obubiri, obukadde obusatu buli mwezi. N'olowooza nti kati obulamu bugenda kurotatingira ku ekyo, bugenda tutambula bwe butyo. This story is for you. Waliwo stories ogamba nti bannange abantu mbakuŋŋaanye bukuŋŋaanya nziba installingemu nga app, nziba pumpingemu, mbateekeko kanula nzibateekemu nga ddagala, ng'owuli olina oyagalayo omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi b'oba otaasa okwewala okugwa mu mbi abalala ze baagwamu. Sister yagambye judge me, judge me, judge me. I have come to be a lesson to a soul out there. Tusinkane mu kitundu ekyokubiri.